Oliko Edith Show ekitundu kya kubiri munango nako z'omwezi olwaliro lumu omwezi twayigidde dda ogwokutaano ntera okubajjukiza buli omwezi ogwera nga gutandika nti olina okuba ne list y'ebyo byoyagala olabi nti mu mwezi ogwo ate oba oliawo obituukiriza mpola mpola netofaayo oba okozeko kwota oba half oba osobodde okola fulu yaabyo it is okay kiri nti olina kyotuusizaawo mulamu bwo akaddaako kale nno n'ogwokutaano gutandise nsuubira mukwano gwange wawandiise dda biki byolina okutuukiriza nze Emmanuel Kenya ate aliwo ogenda okukwanjulira programu eno ennungi zagenda okutambuza mpola mpola tugenda kutambulira mu nsonga z'abakozi mpola mpola olunaku lw'abakozi okwetolola ensi yonna bali mu kulujaguza oba oliawo tuli mu kulujaguza naffe wano kakati nno okusinziira nga bwe tuzze tukola emabegakaawo twakusuubiza tujja kuba tukuleeteranga abakukunavu mu nsonga ez'okulabika nti gwe kennyini yonna gy'okolera emirimu gyo either oyongerako ogwo gw'olina oba gwe abadde talina ofuna butya bw'oyinza okulaba nti ofuna omulimu ng'amagezi ogenda kugajja wano ku Gugudde TV weewaawo n'olunaku lwaliro nkuleetedde omukenkufu Nyanze Julius ono nga ye CEO era nga proprietor kuva eri mu ba Prof Bio Research weewaawo mpola mpola agenda kuba kusomesa gwe ng'omuvubuka era ensonga tuzzeeyo kuza abavubuka omuvubuka butya bw'oyinza okwetandikirawo ekyo ekitonotono ky'obadde tosuubira na kutandikirawo obadde osobola okitandika ng'obadde toyina basuubi lyonna naye nga ate munna obadde okiyitako buyisaawo ng'ate osobola okukikola ne weefunira ejjamba ly'oyinza okuteeka mu nsawo tumulina enkya y'olunaku olwaleero agenda kuba atuyisizaamu omuvubuka kkalira nga gyo bwe wakkalidde munnange n'olwaleero kkalira ebintu byakwerwanako bwerwanyo oleme gamba nti emirimu gibuze kyokka ng'ate ekitono wekiryawo osobola okukitandikirako olinnye ku ttaka naye tomanyi nti ettaka ly'olinnyeeko osobola okulikozesa ne wejja mu bwavu nze Emmanuel Kenya kansabe ate omukenkufu Nyanzi Julius asooka abuuze kuba tulaba. Amina nnyo weebale nnyo muganda wange Emmanuel Bukenya naye kale omukisa guno okulamusa ku bantu baffe bonna abatulaba abalaba TV yaffe n'enganzi eya Gugudde TV mwena mbalamusako nga mbagamba nti mukama waffe mulungi budde bwonna budde bwonna mukama waffe mulungi kale abo obalamusizza abalabi baffe abungi bakwesuuza dda omanyi bwe tuba tuleeta wano abantu bw'oteekayo akantu ku TV ogendola abagamba tukoze bulungi nnyo tukozeredde ddala bulungi nnyo olambika kale bakwesuuza dda olunaku olwaliro lw'abakozi olunaku lw'abakozi olulaba lutegeeza ki mu bulamu bw'abakozi naddala wano mu ggwanga lyattu Uganda. Abakozi bakulu nnyo naddala mu nkulaakulana y'ensi ensi kati nga bwe tuli eyimiriddewo mu mbeera ya byamirimu era abakulembeze bonna nga tebannaba kumulonda asooka kwogera ku byamirimu bw'otunuulira kati nga mu Amerika Donald Trump yayogeranga nnyo ku mirimu tingenda kukendeeza ku bbula ly'emirimu ngenda banoonyeza emirimu kitegeeza nti abakozi ye injini ey'enkulaakulana y'ensi mu Lunyanyimbe mwami Bukenya tubayita human resource nti ebyobugagga bingi ensi byesobola okuba nabyo kati nga ffe Uganda twazuula amafuta naye amafuta ago ge tuyina tegayina mugaso nga tewali mukozi kubanga omukozi yagenda okugakyusa gafuuke ag'omuwendo naye bw'aba tagakyusizza gasobola okubeera mu ttaka era emyaka 100 naye omukozi ono bw'agasima n'agasensula n'agajjamu ebitagasa n'agafuula petro oba n'agafuula dizero oba n'agafuula kerosene ng'ekyo kiwedde tugasa kitegeeza omukozi asitula ensi era mu lulimi lw'ebyenfuna tumuyita human capital omukulu era omuntu yenna atandikawo omulimu agamba abakozi n'abajjawa abana atambuza Gugudde TV n'abajjawa kati ng'omusumba waffe Fred ng'abuuza kubanga singa tobaddeewo show eno teyandibaddewo kitegeeza oli mukulu nnyo olwekyo olunaku lutugwana ffe ng'abakozi kubanga abakozi bayita mu bintu bingi nnyo ate be bayimirizaawo ensi n'olwekyo ndi musanyufu nnyo okuweebwa omukisa guno okwogera ku nsonga z'abakozi naddala abali mu kiwo kino ekyaneekolera gyange oba tekituyita private sector omanyi waliwo abaawamba ekigambo ekyo
ne bakitwala ewaabwe ukola jijjo gugudde TV ekola gyayo sijja gavumenti Musumba yagitandikawo eweereza abantu eweereza abakristaayo era tuli basanyufu mbadde mpita mu kkubo kajjamu tekabadde ng'akabulijjo olaba lyetadde bulungi oba oli abo abakozi ba gavumenti bayinza okuba nga balukuliza mu mbeera eyo era abatonotono b'ensanze obadde balaba nga bavuga ezaabe nga bakkirira gye balina okukolera bebaawo baba nekolera gyanga babe bakola emirimu gyabwe business people businessman okola gijjo mpolampola kitegeeza ki nti oba oli awo oba buli omu alujaguza mu ngeri ye twandisaanye okujaguza olunaku tusaana olujaguza kubanga lujja ekitiibwa ky'omukozi ku mulimu omukozesa n'amanya nti omukozi wa nkizo kubanga ebiseera ebisinga ku mirimu ku lunaku luna abantu abamu naddala abakoze ennyo mwaka ku mwaka oba ennaku zonna babawaamu omukisa okuddako eka nabo babeereko n'abantu baabwe bawummulemu kalivu akolunaku luno naye olaba nti emirimu gyesibamu tegitambula nga bwe gitera kutambula abatera okubaawo ebiraka oli n'amanya nti gundi ono gwe mbadde nnyoma alina okwegamba alina amaanyi g'amaanyi nti mwami Bukenya wadde waliwo ba Bukenya bangi naye bw'aba tatudde mu headies show tetambula tesabuka si nyangu waliwo ababiŋŋamba tetukulabyeko nogayite olabye ng'emirimu gigenda mu maaso kitegeeza nti obukozi bwo abantu babuwa ekitiibwa n'omuwendo bakuteekako omuwendo kitegeeza nti omukozi yenna yandirwanye sikukuza bukuza lunaku n'ayongerako obukugu obutali bwa bulijjo kye bayita skill set nti enjogerayo n'ensengeka y'ensonga omulala asobola okujja n'atuula mu ntebe yo n'alemu okukijjayo nga bw'okijjayo ekyo kitegeeza kati olina oli mukozi naye mukozi oli naye enkola y'emirimu eyawukana bwe mugize mutinaga oli omusajja ono alimu ka talenti ekyo kitegeeza nti kati kikuwadde enkizo nti bwe baba bajaguza olunaku lw'abakozi tebalujaguza bujaguza mu yolerero naye bagamba laffe tulinayo mwami Bukenya Emmanuel tulinayo mwami Serunkuuma omuzirandiga okiraba nti ekiba kitambula bulungi n'olwekyo tusaana oddukuza naye ngaffe abakozi tuleme kukuza bukuza tulabe mwaka omulamba kuva ku lunaku olwasembayo lwe twakuza nga lumu Meeyi wa 2024 kiki ennyongeddeko obukugu bwange ne mu kumanya kwange awo tukuza obukozi bwaffe katate obukozi bwe bukula n'omulimu gukula automatically ate ne ssente bajja twongeza kubanga omusumba alaba nti musajja wange ono watali tusikatira nagenda olaba nti embeera ngetandika okyoka so omukozi yandisaanyidde okufaayo ennyo naddala ekyo kukyapa n'obutakuza bukuza lunaku ng'abalala mu nsi yonna naye n'alaba nti neeyongeddeko ki ekyokulabirako kyekisobola okuwa ki eky'omuzannyi w'omupiira abantu bangi bagobera nnyo omupiira ye Cristiano Ronaldo ye mukozi kubanga naye asambira kamaabe asambiddeko mu Manchester yasambirako Madrid yasambirako mu Juventus kati ali mu bawalabu mu Al Nassr naye olaba nti emyaka gye ayongera okukuza obukozi bwe nti emyaka tegimufuukidde kizibu nti oba kikomera nti kimulemesa okugenda mu maaso naye yeerwanako buli kanaku atraininga akuza omulimu gwe ate mu mbeera eyo n'akuza n'obukozi bwe kyekimuweesa kati obuwumbi 10 buli wiiki obuwumbi 10 obwa Uganda ezo sente gyeziri azifuna obuwumbi 10 agenda okumalako omwaka ng'ali mu buwumbi nga 5 sente tezibeera nyingi nnyo ezo ku muntu anti katabe batandika nabo Wayne Rooney azulootako na butoosi naye nga teyabasanga basamba mupiira naye kati eyo nayo step ebeerayo nti omuntu gw'osanze mu field oba akuleese mu field osobola omuleka n'osukkuluma nnyo olw'obunyiikivu n'obumalirivu n'okwagala omulimu gwo n'olaba nti okola ekintu ekituufu Ronaldo tanywa sukaali tanywa bitamiiza era ekyo tumwebaza era olaba kimukuumidde waggulu
kati ekyo kye nagambye nti obukugu obwo oyongeddeko otya ku bukozi bwo okubeera ow'enjawulo n'obutakozesa bitamiiza kikuyamba okuwangalira mulimu gwo n'oba wanjawulo kati oli talina ssente zaafuna lwanyirunyi oli afuna obukwadde 10 kuba manya buwumbi 10 kuba n'obwa kooki bwamutagaza ng'olaba nti tebivaayo bulungi naye nga bonna baatandikira wamu. Ensonga z'ebbula ly'emirimu oba oliawo kye kimu ku nsonga ezitava ku mimwa gy'abantu wano naddala mu ggwanga lyattu Uganda. Emirimu tusomye tetugiraba, emirimu tugize tuti naye tetugiraba. Okyogerako ki? Ebbula ly'emirimu liva ku buyiiya. Bw'oba temuli bayiiya mu lunyanyimbe tukiyita ingenuity emirimu gibula. Mu nsi yonna teri nsi egamba nti tetulina guno omulimu ne guno bateekawo batondawo mitonde. Era kyobulaba program ene ine erinnya eddungi heads mutwe kikisinga okuba ekikulu. Omukozi yenna yeetaaga mutwe teweetaaga nnyo magulu oba namiko kasita oba n'obwongo. Era ntera ogamba abavubuka n'Abannayuganda nti brain building not body building nti tuzimbe obwongo soke tuzimbe obwongo so omubiri naye osanga kapika bunyama bapika obunyama naye ng'obwongo tebabuzimbyo head tebagikozeeko. Head bw'otagikolako oba ogenda kubonaabona. Ekyo gyaffe baatugamba nti bw'otakozesa mutwe gwo emikono n'ebigere bye bikola ki bibonaabona. Ozunga n'ofuuka Dokita Zunga engato negwa n'olubege n'ojjako owa musumba akuwa omulimu n'ovaayo n'ogendako ogundi ebuwalabu n'ovaayo n'ogendako ebwayise nga onoonya anti kano kafuna kano tekafuna. Obwongo oli mu mbeera obwongo tewabukozesezza bulungi naye ng'obwongo ne bw'oba tewasoma busobola okweyimirira kubanga waliwo Katonda amagezi g'atuwa ge bayita amagezi amazaali common sense oyo kane bw'omukozesa. Bw'olaba abasajja nga omugenzi mu Rwanda mugenzi mu Rwanda yali teyasoma era ebitiibwa by'okusoma yabifuna bukulu ng'akuze yali bouncer nagamba obwakanyama buno agamba obwakanyama kambuveeko kankozesa obwongo n'atandika nice kuba yalaba waaliwo ebbula ly'ebidomola nga bajjajja baffe ne bakadde baffe basombera amazzi mu nsuwa nga zaatika abaana bakuba emiggo nsuwa wajasiza ekigo kimu ng'ensuwa togiraba naye naga bwe tuyiye ekidomola tekiyinza kugwa ne kisigalawo n'atandika nice bwe yavaawo n'atandika batule era zitugeteeka mu motoka UBL abantu batandise okuvuga ku motoka n'atandika n'amata ate teyagenda Queen Sigwe yatuukirako wano n'abakyala nannyini Lungereza omugenzi mu Rwanda ye yafuweetanga oluzungu nga yayogera ku byenfuna bya Uganda omusajja ataasoma naye yafa professor James Murwana naye nga amagezi mazaale ge yasooka nago byonna amagezi amazaale tugafunye era ngambye nti kati ngenda tandika okukola ebidomola ensuwa zino zitaase ku bantu naye mbadde bawunsa sirina kasente katandika ekyo abavubuka era abasinga nkibaninyiza bo bakulembeza nnyo sente naye sente ze zisembayo bwe tutunya olujegere lw'ebyenfuna ekisookera ddala gwe olina okuba n'obuntu bulamu obuntu bulamu ok'obuntu ekikuyisa omuntu mwami Bukenya nti olina obuntu ki obuntu bulamu tolinga mpologoma singa obadde mpologoma singa siriiwo wano obontya mana ddusadda oba olina kyonsuubiramu ekibi era nsooga nsumba empologoma gyanteerayo wano naye okuba oli muntu nzize kati obuntu bulamu buleeta abantu nti bw'oba oli muntu mulamu oba n'abaki n'abantu ate bw'oba n'abantu abantu baleeta ebintu nkikuddiremu weetaaga buntu bulamu nga gwe olina okuba omuntu humility bw'oba ne humility ofuna abantu mu lulimi lw'ebyenfuna betuyita social capital kati musumba watante aina mwe kubanga muli muntu mulamu namwe nga katugendi omusumba kati bw'oba n'abantu ye social capital
kati social capital bw'oba ogiyina tosobola kubifubulwa sente. Teri muntu alina abantu mwavu. Abantu bano baselectinga anti abantu bo bajja naturally. Embeera zo ze zibasikiriza nti musajja oyo mulungi. Tumuwe n'omulimu guno agutuyambeko. Katumwebazeeko oba katumwebuuzeeko. Kibayita social kwegamba kyengezaako tegeeza eri abantu bafa batalina mirimu. So kobeere ne social capital. Fe tulina obulamu bwe tulimu kati mu kyasa kino ekya tekinologiya. Kiri feke. Kitya nti oli abaana abantu mutwalo ku Facebook. Bayita friends. N'abantu emitwalo ebiri ku TikTok. N'abeera n'omutwalo ku X. Naye nga tabasisinkanangako. Ne wagamba nti olwaleero ntandise okukola sabbuuni tasobola mubaguza. Kubanga bali feke si bantu. Olaba numbers n'ogamba ye omusajja Levikson lwaki yasobola okujja n'atuuza abantu omutwalo oba emitwalo ebiri n'atono agamba nkubalaga nga tewali ne bakuba obutebe bukalu kubanga Levikson abeera mu kanisa n'abeera n'abantu bennyini naye oli abantu be bali eyo okuva kyo tetubalaba gamba nze nyina abantu kakadde bangobera n'awanika n'ekipande 1 million followers ninga si bantu batuufu. Selection y'abantu benyina okuba nabo nyina okuba omwegendereza ekituufu abantu olina okuba n'abantu abakugattako social capital. Abavubuka baffe tebakyabuuza ku byalo tebakyemanyiiza bantu abeera ku kaseera mutimbaga ne bw'oba naye wano TikTok bali babeera nabo osanga n'abamu tebali nayo omanyi waliwo ze bayita fake accounts. Nagamba nze Emmanuel Bukenya naye tali nayo n'omunoonya nga tomulaba kati data we n'amumalira mu abo naye bwe tumugamba nti jangu tugende tukuŋŋaane mu kanisa takkiriza awali abantu bennyini jangu tugende twenjire mu kuzimba ekyalo oba mu lukuŋŋaana tajja kati aluzinga social capital alowooza alina abantu naye abantu tebaliiyo. Nfunye abantu bange manyi nti mbalina boŋŋambye abayinza okunzimba obudde buno mbukozesezza ntya nabo okulaba nti ntuuka ku kijagala siina kasente nti yetandika buntu bulamu bantu ndi muntu mulamu ndi w'amazima kyenjogera nkituukiriza humility kati nfunyewo abantu tojja sooka na 10 ojja funayo omuntu omu ng'ojja okutandika naye kati omuntu oyo nsobola okuwa ekyokulabirako nti nze bwe nali Makerere nga ndisaachinga kwatagana ne lecturer wange yali anjagala nga nzikiririzamu ne mugamba ng'okulira department eno ya natural sciences bwe nteekawo wano ka showcase ne ntandika okutundirawo obutiko aliko university otunda obutiko anti katolo nerwanako mu byenfuna buli meewaka mu bibeera naye siina katale naye nina social capital wa lecturer akulira abaana abayitirivu ne department nakkiriza nenkabajja nenkateekawo bwe nakateekawo nga bwe mbukaza ne mbutwalawo ba lecturer ne babugula ne Makerere erina abasomesa bangi muwaseyo bawera ndowooza ne omutwalo abakozi bangi kukuba omutwalo gwonna sibeetaaga 10 be basooka ne bangulako olwo social capital empa financial capital kyewabuzizza nti ofuna otya ssente ezikola emirimu nga tolina lwaki walowoozaawo obutiko ndaba obutiko oyinza oteekamu nga okubutandika ekintu nga ki obutiko bwangu nti obuve babutundanga Makerere wennyini ensigo nenjiteeka ku bipamba ne bukula mangu nti buli lunaku oba onogako ate enva nti sijja kubonaabona nnyo okukakasa muntu buli muntu yeetaaga ki enva nintandikiraawo nenfuna capital kati ate nenyongerako ne sukaali w'obutonde stevia nga capital gwenfunye nenima sukaali era okulima sukaali nagenda wajja nimugaa jjajja oyina ettaka ddene masanafu mpaako fuuti 5 ku 5 simbewo ku sukaali wange mubiveera tiyagaana yampa buki buyi kati olaba okwatagana n'abantu bwe kuleeta financial capital era mumwe mwava prof by research
company kati esinga award Uganda ne research ekola bintu ebyenjawulo tulaba ng'otetenga ate ebintu ndabanga bisookebwako bino anti kyekyo mu bulamu okugenda mu maaso era ngamba ku lunaku abatuuliriza n'abatulaba ku lunaku lw'abakozi mu nsi yonna ekintu ky'osobola okukola ne kikyusa obulamu bwo kyekintu ekyangu. Bwana Bukenya abantu baffe baagala nnyo okukola ebintu ebizibu. Omuntu n'abanga takwatanga ku miliyoni emu naye n'omugamba osobola kukola ki n'akuwandikira proposal ya kawumbi miliyoni emu tagikwata aganako ate akawumbi anakasasaanya atya n'akawumbi kajja mukubisa pressure ajja katereka wansi w'ekitanda akajjeyo ajja kateeka mu kiveera ekyeru ajja katimbako langi taafune musirikale bwe tugenda mpola mpola abayindi bagenze nnyo mu maaso mu byenfuna kubanga ebintu babe bakola byangu. Abayindi biki kye bakola nina mukwano gwange nanyini Abakas bamuyita Ramesh Babu yasooka mu kibooko atunda bibiriiti atunda buti bw'amannyo bumwamirevu simple things simple nefe oyagala kugulawo kibanda kya mmotoka emmotoka mu Kampala okuba ne display ekanamba sente ettaka liri mu buwumbi capital w'emmotoka miliyoni 10 ozimalira mu mmotoka egi emu oba oleta ttaano musolo gwa bondi gwokka bondi ababbi bonna bakutunuulira mangu ababyeko obutaala ab'omusolo nabo kubanga balaba songa ate ogenda okutunuulira nti akatale bantu batono ekyoyingira naye ate n'omugamba nti lwaki tukola kino titukola oba obuti oba ebibiriiti nokola ebibiriiti buli muntu yeetaaga ekibiriiti buli omu yeetaaga ekibiriiti ekibiriiti kyangu nnyo kyakkola obuti obuvaamu ebibiriiti tulina amabanda tugasimba tulina emiti mingi mu Uganda ekyuma ofuna bufunyi kyuma kisongola buti ne bw'osongoza omukono katate okukola ekibiri akaganga kyangu ofuna potassium ono gwe twakozesanga mu laboratory potassium chloride ne manganese oxide ng'omaze okukola akaganga ne kyako olusenyentolo lw'amaanyi ng'oteekako kano akapapula kano era nakyo radioxide ng'oyiwa ku kipapula n'akwata abisoma ebyo oyagala kunzijukiza chemistry ate kati kwegamba tusoma ebintu ne tuyitamu buki buyisi ewaka omwana bwabulwa emmere oba oli awaddukira wa maama n'agamba maama enjala ennuma oba waliwo oba tewali kakati tetulina mirimu tukaaba bbula lya mirimu tugende wani kati ebbula lya mirimu nga bwe mbagambye nti kozesa mutwe kino kyovulaba bagita edisho kati ekisookera ddala bwe tunaaba tunaakulaakulana nga bannayuganda naddala abavubuka kubanga ebitundu 7 kati by'abannayuganda bavubuka naye be basinga okuba nga tebalina mirimu kiki kye tulina okukola ekisookera ddala ngambye tusooke tuzimbe social capital etegeerekeka musumba tobeereeyo muweereze ka WhatsApp hai musumba jangu ku kanisa obondinge akulabe amanye nti ono Bukenya Emmanuel naye wali ongamba gwe Bukenya Emmanuel ondabako ekifaananyi kya mukazi mu America kati beera real jangu zimbe social capital ate tubiteekayo profile pictures ne twerabira tugenda kwogera n'abantu abandi tugasseeko bw'alabanga tebikwatagana omugamba nze Bukenya alabako omukyala akunamye ngamba ono si mufere amanyi kati abagagga Bukenya werwanyisa abagagga beekengera nnyo okubafera omugagga yenna kyebayita okukuuma wealth abayagala kyafunye Mungu Katonda kyamuwadde baleme kimujja okukuuma obugagga kati gwe bonna abeerayo ng'oli muvubuka n'oyagala okwatagana n'abantu bwe batyo kyo kijja kuba kyangu okozesa egyo emitimbagano gikola ng'okoze erinnya omusumba Bugembe bw'aweereza omusumba wano omusumba Fred kyangu bali ku kirasi bonna basumba naye kati gwakyayambuka beera olinga agamba nti omuvubuka nze kennyini nsaanidde okweyubula mu nneeyisa yange kinnatandikiddeko humility obuntu bulamu ti abantu ab'ebitiibwa tojja bagweriza hi how are you doing jangu beera mu congregation mwabeera mubeere nniya
jaku era ka moyo mutukuvu ajja kukaga naye omwana ono nga mukozi nga yera wano nga bwayoza emmotoka enyirira n'entemagana akozesa sabuni ki kumbe bunyiikivu bwo otandika olwo okweyubula kale tuli mu The Heads Show ekitundu kyakubiri ndi Emmanuel Bukenya ndi n'omukenkufu Nyanzi Julius okuva mu Prof by Research ono nga ye CEO ate era nga ye proprietor ekwasaganya ensonga ezo ensonga z'amaanyi nnyo z'abakozi abavubuka y'ensonga lwaki mbalemerako nnyo muli bangi ebitundu 75 n'obutundutundu obugwamu muli bangi mu ggwanga so nga ate emiti emito gyegigumiza ekibira wuliriza nnyo ensonga gwenno oneekwasa bwekwasa naye gugudde telefoni nayo yasazeewo okuba nti ekujja wooli nsuubire okusomesebwa okuwulira kitundu kyakubiri The Heads Show tugenda sooka tuwumulemu kyokka tugenda kukomawo tukyalina omukenku kulikayo munnange mukumulako The Heads Show kitundu kyakubiri ate lunaku lwakujaguza ali abakozi ensi yonna okwetolola eggwanga lyonna weewaawo wano mu ggwanga Uganda asuubire abakozi mwenna nammwe ensonga muzira bulungi gwe yakatweyungako tuli mu kutunulira butya muvubuka bw'oyinza okwetandikirawo ebyo bitonotono tulina omukwenkufu Nyanzi Julius okuva mba Prof by Research weewaawo ono nno nga ye CEO ow'ensonga ezo mukama wange ye muganda wange wetugendedde mu kuwummulako nga otubuulidde byonna bye twetaaga okutandika kakati twagala kuteeka bintu mu nkola kikulu ekyo tuteeke ebintu mu nkola tutandike tutya kuba gwe tukulaba obaoliawo twatandika dde okwegomba amiina era oli obwala kulaba gamba mukenkufu olabika yava mu Amerika naye nga byakwerwanako nze ndi musajja neddira mbugu ffe tugamba nti ngoba za mbogo zerwanako zokka zejja zokka mu bunya era kugambye nti bwentyo bwe natandika ku business natandika okukola nga ndi Makerere nenkola ka business ako nenyongerako n'obuwoowo nenfuna omukisa obuwoowo nga mbukamula okuva mu dooka litunsi obuwoowo okuva mu bimuli bya rose nagendanga ku Sure House ey'omugenzi Semana waliwo ebimuli ba florist abantu baffe babaawo n'emikolo ne bajja bagula ebimuli ebyo ne waliwo ze bayita off cuts obwo obusigo bwe bajjajjako ebisunsuddeko nembikuŋŋaanyamu omugaso nga nsomyeyo chemistry omutonotono nembikamula nenkolamu perfume ennungi ennyo era neŋŋamba nti perfume zino nyina ozitwala erugogo mu mwoleso gw'abannamakolero era neŋŋenda nenjolesa mukwoleso okwo gye nasanga omuzungu ne bimusanyusa neŋŋamba nti mwana gwe tugende Switzerland ngenda kuwandira ojja onkyalire ku kitebe kyange nze nkulira okuwandiisa mu bino byobadde olonderera kati ogenda Switzerland nkozemu perfume nerwanyeeko era neninnya ennyonyi nga ngenda wa Switzerland mu WIPO World Intellectual Property Organization kyekitongole kiwandiisa ebintu by'abayiiya kyekibawo ebyapa nga bwolaba land board wano gye tulina mu kulinnya ennyonyi nagenda n'obuloosa bwange mu nnyonyi y'abandi enyonyi y'abandi naye nga bwamanyi abakiri aba bano ba waitress asi ba waitress ba air hostess babuuza passport biki identification mukujjayo bwenti akawuloosa ne kayiika mu nnyonyi akaloosa bwe kajjukira ennyonyi teba nandabirwamu nti bagigulako empewo neeyingira eba ne SC nga SC ekuba akaloosa ne kagenda ewa pilot nekakubalikadde eno mu ba passengers nentya ngamba tebakkiriza kutambula na bintu ebyo liquids ku nnyonyi kati katobiye mu nnyonyi biye mu nnyonyi buli omu abuuza ani alina akaloosa akawunya obuki abasooka buuza kaloosa air hostess yali mukyala nensirika gamba bwe yagamba ekigambo sweet nempanika omuki nemanya nti akagadde nentunda neba neiba bonna nembatunza mu nnyonyi era nze musajja alina likodi mu Uganda nze nakasooka okukola sente mu bwengula nga newe yandibadde URA yali tosobola kunjijjako omusolo okujjako Mukama Katonda yampa amagezi kubanga nali mu no man's land era nakola $100 awo wenyini ku nnyonyi ate naye lisaatuusa sample ne mbagamba nzitundidde kuki ku nnyonyi naye baasanyuka ne bangamba that is beautiful you a true entrepreneur era nempresentinga naye nga nsigazaako buno obuyiseyise ku bipapula bwe baawunyangako
nebwe nakomawo sente zo bwe nagula gondi ekitebe kyaffe ku ikotori era bayitawo bakiraba sente zo nazikolera ku nnyonyi $10 zenawo omugagga Kalimu Hirigi nekyandikira kyenkugambye nti olina okwerwanako n'ogenda mu bantu singa saagenda mu lugogo mu mwoleso gw'abannamakolero muzungu naye abaana abeera ku ssimu mande kuki n'omugenyi azze jjajja tamubuuza bamunoonya bunoonya jangu obuuze kuki ku bagenyi n'olwekyo okulwanyisa ebbula ly'emirimu tumanyi tekinologiya mulungi naye ate tusobola otulemesa okubaako ne we tutuuka ensi zaffe zino ziri social byakumanyagana era tubeera ne kati ndabye tulinawo omukolo kanisa family Sunday kati waliwo abatajja kujja babeere online netomanya oba mukenkufu anabeerayo so reality katozo obutafuna mukisa nga nze bwe nafuna nti naye ate Katonda agaba emikisa kati kiki olina okukola omuvubuka atalina mulimu kola ekintu ekyangu keep it simple ate omanye abwetaavu nti abantu abamu kati nga bwe nagambye bondi nnungi okugulawo bondi ne bizinesi ya waggulu nnyo ne tusobola otandikira wano mu muntu wa bulijjo omuntu wa wansi okugeza mwami Bukenya olaba saluni eziri mu Uganda saluni nyingi nnyo bantu babasala enviiri ne babutuka abalala ne babafuuyira ebintu omwenge ala ne babanyigirako ennimu era neekusiiwasiiwa naye osobola okukola ekintu ekyangu katugeze abavubuka abamu bakozesa nnyo ebitamiiza nga obumanyi banywa omwenge era nze saagala abantu banywa mwenge ne bwaba mu mulimu soka mubuulirira obwalemererwa ne muwaka kunyina ka stevia kenkola akatonyeza ku lulimi ne kata appetite kasukaali k'obutonde naye nga bangi bambi bakozesa ebiragalalagala omanye obutaba na mirimu gino kikuleetera okutandika okukozesa ebiragalalagala kati omuvubuka ali eyo nkugamba nti agenda mu kikuubo funa akacupa kano akacupa bumanyi kacupa kano simple nusu 15 obufuna mu kikuubo wali bamanyiyo e Kampala bw'ogenda mu kikuubo n'okafuna kati tuli mu bawa solution eri practical tutuse ku gundi ku kinyusi kati omwenge gw'obadde onywa toddamu gunywa buyiwe mu kacupa kano omwenge obumanyi busacheti saagadde kuleeta kumpe balina obusacheti bwabwe bwe banywa buyiwe wano bwoti tuli fena kati bw'oyiwa wano olwo twerwanako kati funa ebikola by'emiyembe ebikola by'emiki emiyembe ogimanyi mangu kwaza ebikola ebyo mu musana tuli fenna bw'omala obikaza bisekulo okole powder kati yono powder gwensekudde kino ku lunaku lw'abakozi bajja kijjukira kati powder ono bw'omala osekula kwata ka serviette koona muno okoone muno bikola byaki biri bya miyembe biri powder kati galawo nyenya kafuuse kala green omanyi kino kyenkoze okimanyi okimanyi kino kyenkoze sinakitegeera eno after shave genda okole sente mu saluni leka naawe kiki ekikafudde ebikola by'emiyembe birina kulolofiiru kati ono green color kulolofiiru kiragala jjukira abantu abaagala ebyobutonde bangi kati awo kiri simple naye ogenda kutunza after shave eno saluni nga mutwalo ne bw'otandikamye saluni 10 ku kyalo buli woko saluni naye okaaba emirimu naye gwe aba saluni obatwalya mboza Inter Milan ne Barcelona wagulabye abasajja bakuba omupiira naye gendayo ne product naye gundi Bukenya nga tukyali awo kino tukikuliddewo after shave yino teekako Bukenya abaali baseka after shave omugabi
kati omwenge gwe yaninywedde kajjukira ebange okususa sterilizer kati osobola n'okufuna era obukomera n'obufumba n'obujamu amazzi n'okola kyetimu ku bantu baffefe abatakkiririza ddala mu mwenge kutukoonako kati eyo product eba mpya gy'oba otadde ku ki kiri simple naye kirina akatale kagazi. Lwaki bangi tutandiseewo emirimu gino ne gigwa? Business tuzitandise emirimu tugezezzaako naye sustainability negaana okugulemezaawo nti gutambule. Emirimu gigwa olw'ensonga emu oba bbiri. Ekisookera ddala nga bwe nkugambye obutaba n'abantu. Bw'otaba n'abantu nti katolaba olwaleero nzo gamba akantu kano kanguze. Oba ne nkakola ne ngenda mu kkanisa abakristaayo bonna ne bakola ki? Ne bangulako. Oba ne ku social media katolaba bwe mba nyina abantu mutwala abangoberera ne bwe nfunako 1,000 bokka. After shave eno ziba ku 5,000. Abantu 1,000 nga bazikozesa ze milioni mmeka? 5. Nejjukira enviiri zikula buli wiiki buli mwezi. Kitegeeza wa saluni ajja kwetaaga buli wiiki buli mwezi. Ne bwe nfunako amagoba ga miliyoni buli mwezi nsobola okugaziya omulimu guno. Abadde akozesa omukono nengulayo ekyuma ekimikisinga. Abadde akola obwomu nengattako omuntu omuki omulamulala. Tutunu kugamba buzibu bwaffe nti emirimu gigwa olwokuba nti tetunuulira bulamu nga business. Bwe nali mu Kenya bampita President Obama nga akyadde yatugamba ekigenda okubbulula Africa entrepreneurship byanfuna. Ekyo ebyenfuna ate ffe tetubifaako. Olwaleero olutalo olugenda mu maaso mu nsi yonna lwa byanfuna. Olaba America, China. Huawei bagigyeko Android. Byanfuna. China naye negamba nti America temugenda kuddamu kukolera masimu waffe. Bazita trade wars. Naye kati gwe mu trade wars ekyo kiki kyotunda mu katale? Ogula buki? Buguzi. Osaasanya tugwe toyingiza. Tosobola kuba mu bulamu obweyagaza. Tosobola kusanyukira lunaku lw'abakozi kuba gwe tolina kyokola ki? Kyokola. Mu Kenya ne bwebanga oli mukozi wano Google TV. Eno product osobola ogikola. Okay, bw'onyuka wano ng'okolayo piisi 1,000. Ate wano zitambulira mu mmotoka yo. Bakozi banno wano ne bakuwa akatale. Mama damu ewaka omukyala naye n'asaasaanya. As simple as that. Kye nabagambye nti okukola tulina okukola ebintu ebiri ki? Simple. Waliwo kati ekirala kati ebizigo obimanyi. Bino byetwesiiga yabika bingi. Petroleum jelly. Abamu abala mama ndunya. Kati ebizigo ebyo tusobola okukolamu. Kiki kye tugenda okukola? Bw'ofuna ebizigo grams 10. Kyekikebe bitera kuba bya grams 10. Biteekaawo. Funa olusenyente. Olw'amaanda. Gazirugaze. Sente teri afuna sente nga taddugadde kyovola twambala ne labu ziva muntu uyo twambala ne gundi ekibino overalls lusekule lukungunte bwe lukungunte afuna powder muteeka funa butto ono gwe tusiikisa funako ebijiiko 5 biteeka funa parafini omumanyi ono wekyala kerosene bijiiko 5 biteeka kati ebizigo ebyo byennyini bikwate grams 10 teekamu ebijiiko 5 ebya oil cooking ki ono buto tabula teekamu parafini ebijiiko 5 tabula ne jijiiko teekamu n'olusenyente bijiiko 5 omanyi kyoba okoze ndaba mafuta bishibuto shoe polish dagali engato bwe balikola bwe balikola ng'otabula bulaka wano ku mulimu okuwa omulimu bw'ogira mu bigato bye bino rainbow tetukuwa mulimu twagala black eraga executiveness katale kanene bw'ogenda mu masomero abaana bonna balangato zaki black bw'ogenda mu magye black wali olabeera w'amagye ayambadde yellow bikigu black kitegeeza akatale kanene n'eddagala liva Kenya amafuta ye preservative y'eddagala era kyobola eddagala lye nga tuliwunyanga mafuta oyiro yaliseereza ne lisaasaana oli ku butto kala ye olusenyente n'oba tokozesa olusenyente n'ogenda mu hardware n'ofuna black oxide ono gwe bateeka mu sementi
oba omaze bw'oba oyagala okukola daakataani ofuna ttaka lya kiswa gy'oteekamu lijjayo bulungi daakataani. Ndaba nga gwe researcher oba oliawo ebintu bingi by'omanyi ng'osobola okubinnyonnyola omulabi n'atandika bulamu. Nsuubire abantu tebagenda tandika kwetaaga. Kituufu nnyo era ekyo nkikola kyobola mpandiise n'ekitabo ssente zimera ku miti mulimu tekinologiya ezo era nnyina n'eŋŋombe ekyuma kiwagala ki kyuma nti ffe bennyini tufe tulina okwerwanako naye tutunuulira nnyo bamagulu meeru tutunuulira nnyo abazungu naye nga ekintu tukireseewa ebigambo ebisemba eri abakozi naddala abavubuka. Abavubuka kyensobola okubagamba this is a tip of an iceberg kano lolozezzaako buki muloza naye tunoonye emikwano egizimba ekyo kintu kikulu nnyo tubeera n'emikwano naye nga sigambye nti twegobeko ki emikwano naye londamu bagamba mbulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo funa omuntu nga akwongerako abalala ebennyonza bali ab'omuyolero kabakatali abamerika kye batukola amanya mungereza mukwano gwange bano ba Uganda katale takwegobaako nga akimanyi kyagenda okukola ojja kyetaaga mukutuusa bateesa na Bungereza tukoze tutya Uganda muje mugule kino ne gopa mutuwe mneki naffe kye tuba tukola funa emikwano kyaze ndagala Musumba Fred Wantante abe mukwano gwange bere wano ku Lusegere Emmanuel katale kyo kyensobola okubagamba bamala obudde mu bintu ebitabazimba era mbaniriza mbagambe ekigambo youth kirina ennyukuta nnya ya o wu ta ha ziri ttaano kati nze kitegeera bwetyo you gwe ta trying ti etegeeza trying h hard you trying hard youth nze omuvubuka me you trying hard abamu bakagira ne baga youth geto youth kitegeeza gwe kola nnyo gezaako nnyo topowa ebirungi biba mu maaso ne bwogwa emirundi 10 situka emirundi 11. Oyo nno abadde omukenkufu Nyanzi Julius okuva mu Prof Bio Research ono nga ye CEO ate nga proprietor mu nsonga ezo. Weewaawo bingi byasobodde okutugamba olunaku lw'abakozi bwetyo nsobire tulufundikidde bulungi. Nsubire gwe omuvubuka bingi byoyizeemu nkugamba bulijjo nti bwemba tandika sho beerako n'ekyosuubira maaso awo toli waddembe okuba nootinga ne kapeeni ko mpolampola. Google TV bwetyo bweyimiridde mu nsonga zaayo gwe omulabi butya bw'oyinza kukifunamu tutunulira ensonga ezo gwe nga gwe ky'oyinza okufuna mu programs zino so kiri gy'oli okutekinga decision yoba ky'oyinza okutwala bulamu mu maaso. Ebadde era Heads Show kibadde kitundu kyakubiri nze Emmanuel Bukenya mbangaliza olunaku lw'abakozi olulungi musiibe bulungi.